aya basa emboozi gye tutandikiddeko ya munywanyi waffe omuyita Alimpa Ronald. Weekend ewedde omukolo Alimpa Ronald yali mu bitundu eby'e Masaka. Waliwo omukolo gw'abakyala. Abakyala bali bakuza olunaku lwabwe lwa Women's Day mu bitundu bino eby'e Masaka. Era omukulu Alimpa Ronald y'omu ku bayimbi abasobola okuba ate nga bayitibwa. Mu kuyitibwa omukolo ogwo gwasobola okuba ate nga guvaayo nga gulaga nti omukulu Alimpa Ronald nti yegasse ku kibiina kya NRM. Era bamwambaza ne t-shirt ku mukolo ogwo gwennyini. Era Honorable Peace Mutuuzo yaliwo n'amwogerako ensonga nnyingi nnyo n'agamba nti omwana ayimba bulungi biki byonna ne bitambula bwe bityo. Netambula wiiki yonna namba Alimpa Ronald nga tannavaayo tutegeeza. Kati omukulu ono yavuddeyo n'ategeeza n'agamba wa nze singiranko kibiina kya NRM, nze nali nnonye sente kuba baali bampadde kuyimba. Akadde kano abayimbi balina okusoomozebwa kungi nnyo olw'ensonga nti ebyobufuzi toyinza byawula na ndongo. Akadde kano waliwo omuyimbi bamuyita Spice Diana ali mu mbeera ya kusoomozebwa. Abasinga bali bamanyi nti ali ku ludda lwabwe, kati gye buvuddeko bamuwuliddeko yayimbye Joyside z'ekabaala eyo. Ne beebuuza Spice kiki. Spice bamuvuma nnyo munnanga ate ng'anoonya nsimbi. Obulamu bulina okuba ate nga butambula. Kati awo abayimbi basanga obuzibu obw'enjawulo. Kati Alimpa Ronald asobodde okuba ate nga yazze mu kamera. Spice Diana tannavaayo kwogera. Omukulu ono agamba nti ensonga zonna nga bwe zaali asobodde okuba ate nga azeesambye abyeganye. Agambye ye bamwambaza t-shirt, minisita yamukuba endongo n'amuwamu t-shirt mu mbeera eyo, naye nga ye teyayingira ye NRM. Nze bantegeeza tulina omulimu ku Women's Day e Masaka nga 14 nenge bajja wano ne bankima nga ndi mu ngoye zange ennungi z'omanyi. Tutuuka ku mukolo ne baŋŋamba tubanjayo balansi akakadde kamu. Kati twatuuka wali omukolo gwali bize. Kati twatuuka tuyimba, twasanga waawo nga boogera ntumala ne tuyimba. Then namaliriza nali nkyali mu kuyimba wakayimba tusukula siminti wama abakulu ne basanyuka nnyo. Minisita w'abakyala n'akwata t-shirt ya NRM n'aginyamaza. Nali mu kuyimba akayimba nenyimba n'obulala nemaliriza ne batuba balansi. Okitegedde Alimpa bw'annyonnyola ku nsonga eyo agamba nti t-shirt baagimuwa era we yamala okugyambala ng'amaze okuba endongo. Byali bitya? Nze bangamba tugenda kuyimbira abakyala ku mukolo gw'e Masaka. Nze just ng'omuntu eryo lyali ssanyu lyabwe kuba nze omuziki ngubakuba, abeeyambula ne beeyambula, abatuula mu ttaka ne batuulamu, abampa ssente ne bazimpa. Buli omu kyaba akoze kyabasazeewo n'amasaawa, buli omu kyaba yagadde okumpa. Simanyi oba ye yasalawo okumpa ekyo kyampadde ng'ekirabo, simanyi naye nga yaginyambaza bwambaza. Kati ate ng'omuntu manyi ng'oli mu vibe y'okuyimba ate tunyambaza oba nti ba mukolo nga gwa bumu. Alimpa Ronald nga yennyonnyolako yatuusiza bannamawulire okubategeeza ku bigambo ebibadde bitambula nga bagamba nti yegasse ku NRM. Agamba yesuwa bya bufuzi kuba yanoonya ssente era mukimanyi mulwadde. Kikyali nnyo nga omuntu bw'ayinza okukyogera oba NRM kubanga waliwo abantu ab'enjawulo, baali bantu bangi. Gwali mukolo gwali gwa kugabira bantu, baali bagabira bantu kasooli n'ebintu ebyo ebirala byesigadde. Kati baali bantu nga bangi. Kati bali be balinga abakulu be baali bayise baaliwo nga 4 5. Naye omukolo gwali gw'abantu. Agezaako okwewozaako ategeeze abawagizi be ku nsonga ezo nga zonna bwe zaali zitambudde Alimpa. Nze nyonza omuntu sikyogerangako biba bigambo byabwe nga bw'omanyi bannabyabufuzi. Kakati nze ate nze nkolera abantu, nze siri opposition, siri weri side, nze ndi ku bantu. Sobola nkera ku makya n'enkuyimbira nti tukoleera bafuna, n'enkuyimbira nti omwoyo gw'eggwanga gunnuma. Mba mbitegeeza okutwaliza awamu. Ate nze bagamba nti ensi ngitunuulira n'ekoma, tekyali ya mazima n'abwenkanya, omwavu katetenkanya b'obulungi, omugagga kabaliirako yekkuse. Pozi n'ekirala yanze Alimpa ndi mulwadde, sisobola kugaana kugenda ku pati yonna
wadde baali tebaŋŋambye mu kusooka naye era simanyi nti nandisazeewo baŋŋambe kitegedde agambye teyaliganye wadde n'akamu okuba ate ng'ayimba kati zezo ensonga nga bwe zatambula baali bategeezezza nti Alimpa yeegasse ku NRM era omukyala minisita Honorable Peace Mutuuzo we yamuwambaza t-shirt. Alimpa Ronald agamba nti ye ajja kuyimba ku lw'ensonga nti mulwadde ne wali badde mulamu era walinoonyeza kubanga akasente okeetaaga. Alimpa bw'agamba abo balina ndowooza eyo ndowooza yaabwe na mbeera yaabwe bwe balowoozaako nga bwe abantu naye Alimpa ndi mulwadde era neetaaga obuyambi obwa buli muntu yenna. Neetaaga shows ezitakyali nnyingi mu nnaku zino, tali nze muyimbi nze kaabula n'abategesi nti ennaku zino bali bwebatibera kati nti ng'ate ng'omuntu zo ssente osigala ozeetaaga. Ninayo nakabiiru k'eddwaliro kali mu miliyoni